ngana kitegeeza bw'oba tosonyiwa mu maaso ga Katonda n'okusonyiyibwa. Nsonyiwa nga nange bwe nsonyiwa agenda okutunuuliramu nga osibye abooluganda 6 ku mutima bonna okyabawala 4 bakwogerako kyokka essaale ga nsonyiwa nga bwe nsonyiwa kananga genda oddeyo omala okusonyiwa oli. Twetaaga Sala kukkirizibwa oluddako n'olwabirimu 6 lusome. Lwabirimu etante lwawedde lumaleko n'osome n'olwabirimu 6. Luwaddeyo nti n'ekitammwe ali mu ggulu abasonyiwa ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa era n'ekitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Njogera ku kigambo kusaba. Bwe mujja okusaba ekimu ku bisooka tubeereko n'okusonyiwa. Essaala yaffe twagala erinnye mu ggulu, twagala etambule bulungi. Ebiziyiza tubiggyewo. Twetaaga Katonda ayogere gye tuli. Amiina. Nsomeraako Basessalonike ekisooka 5:16 ne 18. Twagala tuwulire kubanga Katonda mulungi gye tuli. Atwagala. Katonda ayagala owulirwe, ayagala obeere mukwano gwe. Egambye etya? Abasessalonike ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa, mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Musabenga, musanyukenga n'okukola ki? Okusaba obutayosa. Njogera ku kigambo okusaba. Naye musanyukenga ennaku sokoddemu egundi ezo 3. Musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa, mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna. Muli kigambo kyonna, mu kigambo kyonna. Kati bwe mubanga Bayibuli eyagala abaana ba Katonda tuleme kwekuumira mu nnaku na kunyiiga. Beera musanyufuba okwekuuma ng'oli ggwe. Oleme kubeera nga buli kiseera weeteeka mu bintu gondi anyiizizza, gondi atange njogeddeko kino. Sanyukanga ennaku zonna. Obeere wa mirembe. Ekyokubiri, osabe ng'obutayosa. Lwaki Mukama ayagala tusabe ng'obutayosa? Ate walaga nti muba temunnasaba nze mmanyi Katonda buli lwe tugenda okusaba tuba tumiitinga naye. Tuba tusisinkana Katonda. Katonda ayagala tumusisinkane. Ayagala twogere. Kino okusaba okwa Katonda si kusabiriza ng'asabiriza omuntu. Tubeera mu buli kaseera tuli wamu ne Mukama nga twogera ne Katonda kubanga ebyaffe biri mu nsi ey'omwoyo naye ayagala abituwe tubikwateko. Naye tetujja kusobola bikwatako nga tetuli na Mukama. Buli lwe tubeera ne Katonda tujjukiza Katonda. Twogera ne Mukama. Tugamba Mukama naye kino nno bweki nakyo kiŋŋwana. Kino nakyo kyali kyange. Kino nakikugamba mwana wange. Mukama jjukira bwe waŋŋamba bw'oti. Olw'ekumi-na-mukaaga lugambye luti? Lugambye nti musanyukenga ennaku zonna. Musanyukenga ennaku zonna. Olw'ekumi-na-munaana. Mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Twebazenga mu buli kigambo kyonna kyonna. Kakati bwe tuba tugenda okusaba, abamu tumanyi kukaaba bukaabi. Okusaba byanjawulo n'okukaabirira Katonda. Buli lw'oyogera amaaso ga Mukama ayagala akuwulira ekyoyogera. Naye twetaaga tumujjukize. Simanyi mwenna oba omuntu omu ayinza kuba Katonda alina kye yali ayogeddeko naawe. Ng'ekyamazima alina kye yakugambako. Buli lw'ogenda amaaso ga Mukama fuba kumujjukiza. Kyava ayogera mu Isaya 62 olw'omusanvu naye tabikira olw'okutaano, tabikira olw'omukaaga paka ku lw'omunaana. Tujjukiza Katonda. Tumujjukiza kye yayogera, tumujjukiriza mu kigambo kye, tumujjukiza. Temukoowanga. Genda mu maaso. Isaya 62 olw'omukaaga.
tadde abakuumi ku bbugwewo gwe Yerusaalemi tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro mwabajjukiza ba Mukama temuwummulanga so temumuganyanga kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okuba ettendo mu nsi. Kitegeeza nti bw'owummula Katonda ayinza okuba alina kyakola. Bw'owummula olw'okuba ayagala obeere mu maaso ge naga kamulinde kati towummula until ng'afuusiza Yerusaalemi okubeera ettendo nga ky'oyagala nkikoze ng'obulamu bwabufuusizza ettendo. Waliwo ebintu ebimu nga tugaanye biwanula eri Katonda kubanga tukoowa